Namulondo nga tuvuma bwe tutyo nga kiyimba njogera Luganda ng'otambuza video sharinga osharinga ky'okuvuma ffe waffe ebyo twabigobye vuma n'ekyalo ng'okisiibula ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erosi tyoyo tumugobye ku kyalo muvumi oyo Nuwa Kiyimba musajja wa Kabaka baabaza amateeka era buli abadde avuma Mathias Mpuuga Nsamba kakumujjuutuka bagamba nti okuddamu okuvuma mu Buganda gufuuse omusango okugobya ku kyalo. Entabwe eno evudde kuvuma Mathias Mpuuga Nsamba okumulangira nti mubbi. Ensimbi y'omuwi w'omusolo ebbiddwa nga bannayuganda beebuuza nti lwaki bali ensimbi z'omuwi w'omusolo engeri etategeerekeka. Abali ku ludda olw'opozitioni era nga beba Mathias Nsamba Mpuuga nga batugamba Museveni yali ensimbi yammwe ey'omuwi w'omusolo. Museveni mu kulya ensimbi y'omuwi w'omusolo yategeera baani baagirya nabo n'asalawo okubalabisa. Mu kubalabisa bannayuganda ne bagamba tetugenda kukikkiriza, tulina naffe okulabisa abo be batulaze nti be bano ababbi. Mathias Mpuuga Nsamba aleese etteeka ddamba mu Buganda nti okukwata ng'oli Muganda ng'ovuma Oweekitiibwa Nsamba Mpuuga bagenda kugoba ku kyalo bakuwe n'ebbaluwa. Kyebuuzibwa nti omubbi tayogerwako nti mubbi, kyokka gwamukubidde endulu nti bannaye wuuno mubbi gw'ovunaanibwa era ogobwa ne ku kyalo. Kitegeeza ki kino? Nti baleeta amateeka agakugira abantu okwogera ku babbi kubanga bakimanyi nti bo mu bubbi mwe baliira. Ssaabasajja Kabaka amaze ebbanga ng'apookya n'endwadde ezaali zitutte n'obulamu bwe kuba yaweebwa obutwa. Abo bennyini be bayisaamu ddiiro eziwa Ssaabasajja Kabaka obutwa. Bannayuganda ne bavayo ne bakuba endulu nti bannaye mutaase Kabaka waffe afa. Era okutuusa Mukama Katonda lwe yayamba empologoma neekuba ku matu. Abakungu abeeyita ab'ebitiibwa Emengo teri yavaayo kukola statement nti Kabaka jjanjabwe. Twagala okumanya ki ekyatuusibwa ku Kabaka waffe. Bonna baazinga emikono. Ekikutte ku Mpuuga bonna ab'ebitiibwa baasituse dda era buli omu twawulidde ku ddoboozi lye nga boogera ku mwami Mpuuga Nsamba nti lwaki mumuyita omubbi. Kyebuuzibwa, Mpuuga Nsamba yakola Obuganda oba Mpuuga Nsamba w'amaanyi okusinga empologoma ya Buganda? Baliwo nti basajja ba Kabaka naye ng'ate balina be bakolera. Balina ensonga lwaki ebya Kabaka tebibakwatako naye ate ebya Mpuuga Nsamba byo bibalaga nti bamudifendinga okukamala obumazi. Kitegeeza nti mu Buganda bagenda mu kukola ddiiru ewali okulya, ewatali kulya tebanyega era tebeenyenyangako kubanga baganya okulwanirira Kabaka eyabawa obukulu kyokka ate balwanirira bannaabwe bwe bali mu bifo ebimu bwe balya ensimbi z'Emmengo. Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvuma bwe tutyo nga kiyimba njogera Luganda ng'otambuza video sharinga osharinga ky'okuvuma ffe waffe ebyo twabigobye vuma n'ekyalo ng'okisiibula ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erosi tyoyo tumugobye ku kyalo muvumi. Matambuza video paka kuwulira bubi yekolera itongwa gegange musibe muto bamusuze muti okusinzira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Nnyongera okukujjukiza nti okugo gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Kaakati Oweekitiibwa Nuwa Kiyimba nfunyeemu okweraliikirira. Temubanga mwatuwambako dda Ssaabasajja Kabaka nga tetumanyi. Tetubanga tuli ku kigumbaaza ng'embwa eyotta ekikoomi. Tetubanga tukuuma lubugo nga lubaale mubbe. Kubanga Ssaabasajja Kabaka yatula ku Namulondo y'abajjajjaabe mu mwaka gwa 1993 gy'emyaka 31 gye twakakuba kati amabega. Naye wabaddengawo abantu abavvoola Obuganda. Wabaddengawo abantu abavvoola Ssaabasajja Kabaka. Wabaddengawo abantu abakkakkanya ekitiibwa kye nga n'ejjo ly'abalamu omwaka oguwedde. Tamale mirundi yavaayo n'ayimirira mu kamera ewatalina kuswala yadde okwesika n'avuma Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yamugenda kunkola ki. Nakkakkanya Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yamugenda kunkola ki. Abaganda ffenna twavaayo ne twennyamira abalimu ensa n'abataliimu nsa. Si ffe Baganda ffekka nawulirako bakwano baffe okuva mu Ankole okuva mu Busoga nga bamwambalira nti kikafuuwe
okukakkanya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bw'oba owulira tosobola kumuwa kitiibwa nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, waakiri kimuwe ng'omusajja omukulu atuuse okukuzaala. Saawulirako kwemulugunya, saawulirako ddoboozi lyonna liva Mmengo nti temugenda kuvvoola Ssaabasajja Kabaka ng'atudde ku Namulondo ye. Ffe bayeekolera Itongwa twavayo ne twererejja ne twogera ne tugamba nti kikafuuwe Ttaamala emirundi ekyatuusa nannyini Channel kwe yakolera pulogulaamu eyo okwetondera Obuganda lw'amaanyi gaffe ng'ab'ebitiibwa Mmengo mutudde mugadadde musirise busirisi nga natuuka n'okubabuuza ssente za Ssaabasajja Kabaka mulya zaaki gwe mutasobola na kulwanirira. Kubaka kati abakulembeze b'Emmengo byakyukamu muli ku musaala. Naye omuntu najjanga gwe mulaalo n'akuba ente eyo n'atemaatema ente eyo naye ng'ente eyo bwe muva amata y'engeri yokka gy'osobola okusasula omusaala n'osigala ng'otudde ng'olaba buli kimu kiryokke. Abali ebweru wa faamu nga be babuggulako ndi totta nte ya musajja nga gwe ssebo omulaalo otudde wali oli kabindiko weesirikidde. Tewali ddoboozi na limu lyava Mmengo kuvoolwa kwa Ssaabasajja Kabaka. Naye Oweekitiibwa Mathias Mpuuga bw'aggiddwa mu kakiiko ka Paalamenti olw'emivuyo egyamulema okunnyonnyolera kubanga akimanyidde ddala bulungi nti gumusinga, then Buganda eweebuuse. Muvvoola mutya muvvoola mutya abakulembeze ba Buganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo? Tubuuza. Mirundi we yamuvumira yali agituddeko mu ngeri ya kitundu, yali atuuzizzaako kabiina kamu, yali tabukaddeeko. Era nga y'ensonga lwaki temwavaayo kugattako maloboozi gammwe kuvumirirwa kikolwa kya Ttaamala emirundi eky'okuyita Ssaabasajja Kabaka ekigambo kye sisobola kuyisa mu kamwa olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka yali agituuzizzaako kabiina kamu nga kaakati lwabukaddeko, ng'ebiseera biri omuntu yenna amuvuma kiryokke tayanikulwa kubanga yali agituuzizzaako kabiina kamu. Kaakati ng'essaawa eno ne bw'osonga busonzi mu mukulembeze w'Emmengo oba omuntu yenna wadde takyali Mmengo naye nga yali ayiseeko Emmengo, olwo oba ovvodde Obuganda kubanga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo. Okujja Mpuuga kakiiko oba ovvodde Obuganda, wabula oli asse n'avuma Ssaabasajja Kabaka ettabaaza ya Buganda, omutwe gwa Buganda kiryokke. Ekyo kyo tekirina buzibu basajja mmwe. Ekitegeeza Ssaabasajja Kabaka waakiri avumwa nga tebabakwatidde mu kittavuwe mujja ssente. Kiryokke omuntu okutyoboola Ssaabasajja Kabaka azirongaazi tokutte mu kittavu basajja mmwe we mujja ssente. Kubanga kano kabanga akabonero ak'essimbalaala nti ekyasinze okubanyiiza kuba Mpuuga tannavumwako Oweekitiibwa, teri yamuvumye era tukyamuyita wa kitiibwa kubanga once Oweekitiibwa is always Oweekitiibwa. Okujja Mpuuga kakiiko ka Paalamenti kyo kyabalumye nnyo okusinga omuntu avuma Ssaabasajja Kabaka. Kano kabonero ak'essimbalaala nti ekifo Mpuuga mubaddemu endagaano ze mwakola ng'era buli munyago ogubbibwawo alina okulipootingako eyo gye muli. Nti ono Mpuuga gwe baggyewo bizinensi yammwe, kyova olaba obusungu bwammwe essaawa eno buviira ddala ku ggumba. Vuma Mpuuga, vuma Ssaabasajja Kabaka kiryokke. As long as totukwatidde ku mulyo. Okugoba Mpuuga kyassizza nnyo ennono za Buganda, kyakakkanyiza nnyo ennono za Buganda okusinga Ttaamala emirundi okujja okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Kubanga bwe yavuma Ssaabasajja Kabaka mwenna mwasirika busirisi, mwenna tewaliiwo kyeyayogera kigambo kyonna. Naye Mpuuga okumujja kakiiko ka Paalamenti, ekyo kive nnyo. Kati kyenzudde ku Mmengo bagiyita ebivumo tebimenya ggumba. Nabagambye bwe njogera Mmengo mbasitaddemu Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka takyayina ssaawa Mmengo. Bwe njogera ku Mmengo mbasoogedde ku Ssaabasajja Kabaka. Kaakati essaawa eno gw'okkirizibwa okuvuma omuntu yenna emmenga musasebbule kiryokke talina kyagenda kukukola azirongaazi. Tosonze ku kisawo kye kya ssente, tomuseetudde ku kisawo kye kya ssente. Frank Gashumba yavuma Oweekitiibwa Katikkiro, yamulangira ebyebuziizi, yamwanamya bw'ati. Saawulirako ddoboozi liva Mmengo kubanga yali takutte mu kittavu kye. Nze yeekolera Itongwa n'ekifaananyi kikyo kankibateerewo.
kyetegereze bulungi oyenze nebulunguluddwa poliisi nebulunguluddwa amagye basajja banene gasajja gakulu gankutte gantwala mu kabangali ya poliisi n'oluvannyuma ne banvuga ne bantwala enaggala mumanyi lwaki bankwata nalyawo ku lubiri nga wetwagala okukumba okuva tugende wa Frank Gashumba tumulaga obutali mu mativu baffe nti kyekikuvvooza abakulembeze ba Buganda kakati oyo yenze ekifaananyi ekyo mukirabe bulungi bankwatira ku lubiri ne banteeka mu kabangali ya poliisi paka naggalama gye nasula ennaku 3 tebantwalako na mu kkooti paka naggalama gye nasula ennaku 3 nga nnwanirira kitiibwa kyoyo w'ekitiibwa Katikkiro kakati nkulaganza omukwano gwange ne Buganda mwe namwasirika tewaliwo yayogera kigambo na kimu lwa nsonga nti mwakimanya nti onayogedde takutteeko mu kittavu kyammwe ne bw'abavuma azironga zitakutteeko mu kittavu kyammwe mwe namwasirika era nze omuganda gwe mugamba atalina mpisa yenze nalwana neŋŋamba omuzza obuzzi avvoola atya ekitiibwa kya Namulondo avvoola atya ekitiibwa kyawe ekitiibwa Katikkiro nenzija ndaga obutali bumativu poliisi teyanninda banjoola ng'omubbi w'enkoko paka mu kabangali kwolwo omwasirika temwayogera kigambo na kimu wabula ng'oli yavuma paka ku ggumba wabula nze nenzija era nze omuganda y'omu eyasiba olw'ow'ekitiibwa Katikkiro neŋŋamba wano ow'ekitiibwa Mathayasi Mpuuga olimba wano sikkaanyiza naawe wano tetukkiriziganyiza tulabye abaana abatalina mpisa abavuma Obuganda abavoola Obuganda kwegamba okukuba kwa Mpuuga kiva ennyo okusinga eyavuma ow'ekitiibwa Katikkiro n'amulangira n'abaana b'essomero baganza n'amulangira okusala enviiri za patashange n'amulangira ebirwadde by'obukaba nze n'ennyiga n'envaayo n'eŋŋamba nti wekuba kufa nfiiririra Buganda nga mmwe musirise kino kyekiva ennyo ekyokweshoninga ow'ekitiibwa Mathayasi Mpuuga yabange omuntu ne bw'oba honorable ow'ekitiibwa Speaker of Parliament kankuwa ekyokulabirako ekya Speaker of Parliament ne nkirete ntya once wa a honorable ng'obaddeko mu Parliament ne bwe bakugjayo mu constituency osigala oli honorable ne enneeyisa yeeyo mu community editamininga kinene speaker okujjako ekitiibwa ky'obwa honorable okusinziira ku nneeyisaayo kakati nammwe ab'Emmengo abaali ab'ebitiibwa nga ffe Abaganda abakola Buganda twabambuladde ebitiibwa nga speaker bw'asobola okujjako omuntu ekitiibwa ky'obwa honorable okusinziira ku nneeyisaayo nammwe ab'Emmengo twabambuladde ebitiibwa mulinga ssaawa ya Queen kubanga mmwe kennyini muvumaganyizza ebitiibwa temuwadde bitiibwa twabambuladde ebitiibwa kankujjukize mugenzi Katolo bw'amawummule Mirembe bwe yava mu Paalamenti najja eno muffe n'afuuka omwogezi twamukwatanga omwogezi so singa honorable kakati bw'ova Emmengo nojja eno mu by'obufuzi naye n'ozannya emizannyo egikola ebikolobero mu by'obufuzi tukwatanga munnabyabufuzi omulyake tukwatanga munnabyabufuzi omufere tukwatanga munnabyabufuzi omubbi so tetukwatanga ow'ekitiibwa yenna ayagala ekitiibwa weeyisenga ow'ekitiibwa ow'ekitiibwa Katikkiro saakulwanirira nga Frank Gashumba akuvumye nakulwanirira ne bansiba ennaku 3 n'essimu n'ekulema okukuba nti mute musajja wange paka nga misa kisemakula kubidde tayi musajja bamukutte abadde alwanirira ffeririri then n'olyoka okuba essimu esembayo ne bantu ow'ekitiibwa Katikkiro kakati nze ogugwe mwoyo gwa Buganda gwe nnina ogutafa ommanja ki bwe mba nasobola okulwanirira
ng'essaawa eno ndaba obutali mumativu wembwogerako waali badde weebuuza lwaki yeekolera Itongwa bo buno aboogeddeko kubanga mumanyi ng'omusajja ayagala Obuganda ne mu mwaka gwa 2021 yannwanirira yali 2 oba 21 oba 22 baamusiba ku lwange ng'aliwo ampeebudde kyokka bano benneesibako tekuli yaliwo tekuli yanjirawo mubiri bano abali Emmengo tekuli yanjirawo mubiri era oli konsandi Muganda ye yayiwawo omubiri lwaki teweebuuzaamu nti leero lwaki konsandi Muganda yayiwawo omubiri luli teravudde mu mbeera ekituufu ffe twogera ku Mpuuga mukulembeze wa Mmengo oba ne twogera ku Mpuuga yali ayiseeko mu Mmengo twogera ku Mpuuga eyalidde ssente z'omuyi w'omusolo twogera ku Mpuuga nga lwe basiba abaana e Kalangala diru yalimu obukadde bwa $5 twogera ku Mpuuga yayambala gawuni ku musango ogulemye Lukwago looyo omutendeke yawoza n'ogwa Dr. Besigye gwe baamusibako omusimanya yaleepinga kyalimpa mu Dr. Besigye yaleepinga kyalimpa ekyo gyonna Lukwago n'agiwangula Lukwago ne Sseggona abaawangula omusango ogw'abaana ba Buganda abaali baasiba mu kwekalakaso kwa 29 ogwa Sseggirinya gwabalema eyakasoma amateeka lwe bamutikkidde ne yeesumikira gawuni omusango gwe yasookerako n'aguwangula gubeeko ogw'okubba enkoko wabulanga gwa butujju nga gwa butujju ogwa Sseggirinya Sejjuni ebasiniya looya ba Elias Lukwago abawozezza emisango ba Sseggona gwabalema eyakamala okusoma junior atuukidde mu musango munene tetwamanya nti oba bwalooya tebuli mu bo mitendera nti olina kusookera mu kkooti bweti oba mu kkooti bweti wabula najjawo mu kkooti enkulu ku musango gw'ogusooka ng'ate omusango gw'ogusooka gwa butujju nga ne gawuni tannayigere bakisiba amapeesa wallahi naawangula omusango ogwo wallahi mujosensi kati oyo gwe tukweshoninga fere tunna kweshoninga kuwa kitiibwa w'Emmengo ebyo byammwe tebitukwatako nnyo mubbe ssente zammwe mutunde ettaka lya Ssaabasajja Kabaka mufutyanke Obuganda mwongere okubuza emabega nze nandowooza nti kino kye tukola aye tuzza Buganda ku ntikko gwe ate Buganda yatendeka birerya Buganda yazimba babbi nga ye mugamba tuzimbye abakule yazimba babbi nabagamba omwana omulungi abeera wa kyalo omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe njagala osaala ekyana ekirungi buli neiba akibuusaako mu bbanga nnyo ekinyunyu naye omubi nga Itongwa aba mwana wa maama we kakati nkijje ku bya beauty y'omu face tugende ku mpisa omwana alina empisa ekyalo kiba kimwagala era ne omusange ku mutalo omulala ng'akola ebyempisa oyo muno mwana waffe wa ku kyalo mwana waffe weeye waffe ku kyalo Butambala Mabanda Butambala naye omwana omubbi buli omu amwegaana kyana kya Sseggujja ekyo kyana kya Sseggujja tekiba kya kyalo kakati tuswalanga Abaganda n'okugamba obugambi nti Mpuuga yayita Mmengo kya buswavu mmwe Mmengo mutendeka babbi muweereza birerya temuddamu kusaanyawo bakulembeze Buganda beezimbi mwakozesa seminti kiyaggwayo gye mwamukoledde gye mwamugula ebbuuma mu mwabawumba lyaggwayo muddeyo musime eddala mubumba abalala kubanga mwamucenyumiriza mu kuzimba bano ekibya kye mwabumba kibi nnyo katale ekisaanidde katale kyekiseera muddeyo mu Ssasa mubajje ekibya ekirala oba mubumbe ekibya ekirala kubanga bano okubayita ab'ebitiibwa abakulembeze Buganda beezimbye kivumo abakulembeze Buganda beezimbye kale baalisaanyizaawo ffe Abaganda ffekka manyi nze yeekolera Itongwa maama wange bwankuba ngamba kannettire yeyanzala yeyandeeta ku nsi bano baalisaanyizaawo essuubi ly'abantu ba Buganda bokka baalidde ssente z'empeke ez'amalwaliro agali mu Buganda naye abo Buganda beesimbye babonyaabonya ab'embalala abo Buganda beesimbye babonyaabonya ab'ekkaramojja ndi ssente ze babba mu by'obugagga by'abakaramojja babawaako abakaramojja ne babeera bamasikini ku nguudo abo Buganda beesimbye babonyaabonya ab'ekasese kakati ffe tugambe tutya abantu abava mu regionize endala kyababba ssente z'empeke zammwe bakuliyetingiwe eno Buganda era bakyali babitiibwa nnyo ne bw'oboogerako
kibeera kive nnyo. Muzaffaru mutujje mu bintu byammwe ffe situbiriimu be balya bajja n'amasavu bakubye empiiyi bazitukubidde embuto zeeyongedde otuluma still baagala tubawolereze sijja kukisobola Muzaffaru ow'ekitiibwa Kiyimba sijja ekyo kukisobola era temunteeka mu bintu byammwe nga bwe twogera ku beewalala kyannaku nnyo nti mutuggyeko ne rights zaffe buli wamu kuba bwe twogera ku beewalala Baganda basosoze bwe twogera ku baffe nti tetuyina mpisa twogere kwani Uganda tugibalabe nga mugivunza amatongo kyali baddokke okuvunza Mmengo yokka nga department okutudde ekitebe kya Bwakabaka bwa Buganda ne mutavunza Buganda eyawamu kubanga bwe muvunza Mmengo tusobola okuzimba ewala ne tugamba nti ekitebe kigende ewa Kasujju Lubingi ewaffe e Busujju oba kigende ewaffe e Butambala ewa Katambala ne tuzimbe wala ne tutereza naye musanyawo Buganda yonna musanyawo ne Uganda yonna temwagala mugambweko. Omanyi lwaki mwanyize ku Kyampuuga okusinga ekyattambala emirundi okuvuma Ssaabasajja Kabaka nti guno gubadde munyago kati kyafuusa kive nnyo National Unity Platform okukweshoninga ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga dani okuvuma Ssaabasajja Kabaka kubanga waliwo omulyo wali tewali mulyo byabange mukomawa omanyi ow'amatama amangi saagala akulire wa Wakasanke muli be Mmengo muli ba Uganda eyawamu koye batta abaana ba Buganda Mmengo tekkirizibwa mu byabufuzi bwe basiba abaana ba Buganda Mmengo tekkirizibwa mu byabufuzi kakati ate essaawa eno ndaga nti ekyampuuga kikwatako era okomentinga ku byobufuzi mugende mukomentinge ku ngoma za Mujaguzo mukomentinge ku byewalumba ettanda n'amasiro tegannaggwa mukomentinge kwago mukomentinge ku nnyanja za Kabaka ezibbiddwa mukomentinge ku bintu by'ennono bwe baba bagana ebyobufuzi ngera mwasalawo kusirika musirikire dda teri agenda kubasokoolayo mu kava zammwe yonna gye mubeera musirikidde kuba mutubuzaabuziza mukomawo